Pastor Stephen Kyakuwadde onako regular yabadde ku Fojim ono nomunange yabadde ku Katuuti eyatuwadde ekigambo oba yatulisiza obubaka era ono munange natwala kakisaako okubanga atulaga ku family banji kufe tubadde tetulabanga na ku family ye nange kamwa koogera njagala nnyo Pastor Kyakuwadde naye ekyamazima mbadde sirabanga ku family y'omukyala nga simulabangako abaana yatulaza abaana be nno tebanyoomebwa kubanga akimanya abaana be bayina ssente ate nga kituufu era bazirabika n'okubeera nazo baziina so abaana boolabako abalungi abawala abo bonna munnange bava mu Pastor Stephen Kyakuwadde abazaalira ddala okitegedde bano nno baze maaso ga Mukama Katonda okubanga bamuweera obujulizi okubanga bamwebaza okubanga bongera nate okubanga bamugulumiza olw'ebyo ebirungi byaze abakolero nkimanyi bulungi nti obulamu buno tubeera na bingi ebitusoomooza tosobola kubeera na lugendo luli perfect nti ddwe lulungi lwokka nedda tebubulamu obwo butonotono oba basoomooza so bano bambi batuwadde ku bujulizi olunaku olw'eggulu abaana batuwadde obujulizi omukyala natufuna ne kukakisa okubanga tubalabako naddala fe ababadde tebabamanyi kale wano no wenyini ogenda kuba onzikiriza mbeere nga nkulaga obujulizi buno nkulaga ebyabadde ku Fojim olunaku olw'eggulo nga Pastor Stephen Kyakuwadde atwanjula nate family ye n'oluvannyuma tujja kuba nga tugenda mu maaso mbaagala nnyo don't forget to subscribe that's if you're new here it's life in Christ Katonda abanjagalire era abankuumire asatu bajje abono bagagga bonna bambazibu nnyo ate ne kanisa bajja kufiiti babeera kuno kati neewuunya obutasaba naye kino kikutuka leero nakyo njagala mukyala Buyungu Musumba Buyungu abaana bano mubanjagalire mubalage ku laavu njagala batandika okusaba wano buli kaseera beeka njagala ovuge oyo alina amakaage bonna ono musuubuzi ono akola mu landis ono musuubuzi n'oli musuubuzi ono omuwala owokubiri akola mu landis ayina amakaage ku myaka mito yazaala abaana banna omulundi gumu namwogerako yes yazaala abaana bana omulundi gutya ate tuyinza kuzaala abalongo n'obeera mwavu nze maze emyezi 2 nga siina mmotoka nagijjawo nenjiteeka mu kanisa ebudagiri eyo kati nzijidde mu mmotoka zoono tosobola kuzaala abalongo n'obeera mwavu kati ono bamuyita Biki Nalugo bawe ye Kavuma abeera ayagala nnyo obufumbo nabaddeyo jjo nenyumirwa sitayiro yaabwe yaleesa watermelon nagandi mukusosolere nga ne watermelon lwenategedde nti ne watermelon bamukola batya neŋŋamba ono Kavuma ekyapa yafuna kyako mmeeza era gundi kaneme kutambuza bigere Kavuma mugamba ngulire emmotoka bakanda bange omwana ono wakuna era n'abaana yazaala bana abeera Wakiso Kavumba alina amakaage n'abaana be baana bali mu masomero malungi international kakati bw'atuuse wano ayagaddewo yagendako mu kyaki emu gye sijja kwoganaga naye nagenze mu kyaki era naye yakivubuka nnyo yejjudde abavubuka mulimu abalaasi naye ŋŋamba nti muno temuli balaasi kati muleese mu kyaki omutali balaasi kubanga abaana nabakuliza mu Yesu ate balaba omusajja ozinze enviiri olina obuviiri bwokozeekoze obutali ffe tulina kwambala ng'abalonde ba Mukama nga tuweesa Mukama ekitiibwa so ye Beka Nalugo olina kyoyogera talina ono tayogera nnyo nze ebitiibwa binzita obutambaala babuyise eno babuyise nze ebitiibwa bimmalawo leero enjiri gye ngenda mukyala wange aliya munene era omulaba aliira ddala ate nange ebba ndigumite naye kati kyembategeeza kyekino bameka abaagala mbabuulire enjiri olwaleero obabuuzako ekigambo kimu babuuzeeko ng'omuntu ali gumite yangu yantandika enjiri
Mukama yeebazibwe. Yeebazibwe Yesu. Mukama bulungi. Talina gwogera n'okusatasa bulungi maama. Ekiseera kyonna. Amen. Ndi musanyufu nate era okujjako wano. Amiina. Nitujja ne babbebi baffe Mukama abo omukisa mwebale kujja nno. Ekirala nebaza Mukama olwamusumba Buyungo ne mukyala we. Baagala nnyo omwami wange. Naye ate nze, amiina, naye ate nze njagala nnyo mukyala we. Ankolera eyo gye mbeera eyo. Ankolera. Ono gwalaba ku TikTok following omukyala oli oba kiki? Singa yali musajja n'aligambye nti bane nange najirwa ekirala naye kaakati. Amiina. Kubira mu Yesu mu ngalo oba toli munyiivu nnyo. Kati gwagamba linda kunga akyayogera. Gwagamba akyakuwadde obuulira baseka genda okaabya ababonza abange bajja kuseka. Ekirala nebaza Mukama. Ekirala nebaza Mukama olw'omwami wange. Lekerawo tumalaamu amafuta. Njagalire. Amiina Mukama akuwa omukisa wakazindaalo. Kubanze nze bwe nkyamukange essanyu limpitiriddeko enjiri ngibuulira ndi waggulu. Kantandike. Okay, Beka. Omusumba Buyungo omulabye. Please, njagala ovu wano ng'okwataganye nabo ojjenga bakutegeere. Oyinza okujja mu service za mirundi ebiri. Waliwo ey'okumakya. Naye ey'okumakya eyo ogibeeramu ate oyina emmotoka mpya ovuga UAA n'ovuga n'oddayo n'olya n'eno n'ogikola otya. Naye nkuwadde bw'onoosabira wano omwezi ogwo nga toyosa mu nnaku ze banaaba bagambye ogenda kutomeragana n'aksidenti y'ekyamagero. Naawe okiwulidde? Aha, meeting musumba mbuzeeko please Uganda read. Kubira Yesu engalo mu linnya lya Yesu. Kaakati wanike emikono ntandike. Gama mu mwaka 1960 no 76 taata wange yafa. Kubanga mama yali anobye abali mu tenti mwenna muyimire kino kikulu. Taata wange bwafa nakaaba amaziga n'ensulanga seebase naye nkeera ne tumuziika. N'okutuusa kaakati bimukwatako sibimanyi. Si kyamujjukira bwafaanana okumanya namwerabira n'omuzimu gwe tegunjagala nange saagala muzimu gwe yafa. Gwe mizimu gya taata wo gyagala yitafa ya biro banawe nga tokyagala. Oyo n'agenda mu mwaka ejaddako nalina senga wange yankuza oyo naye n'afa. Nakaaba nenkaaba yafa simulokole. Kati wayise emyaka simujjukira ati n'okumuloota sirumuloota ate naye tanzigira tanjagala nange saagala muzimu gwe oli owange yafa. Oyo n'agenda namwerabye mu mwaka 2000 nali nvudde Isirayiri eyo nagenda Isirayiri 1999 2000 n'enkomawo nga mama mugulidde nguza amabaati 20 muzimbire ku nyumba ey'obudongo. Buli obwavu bwe waffe tebwogerekeke waffe ne bw'oteekayo kamera tewali yali agatiddwa mbaga ewaffe tewali gwe batikkira okuma mu P7 n'osirwala n'obwongo ne bufa. Teri gwe batikkira. Teri bazaala abaana balungi nga bano abange bwe mugenda okulaba nga babazaalirawa Kawuula yabakwata. Naye njogera bino naawe ekyakukwata kikole kitya? Kakati maama naafa ne muziika. Nali mwagala nnyo ennyumba gye nazimba yagisulamu ennaku 2 n'akola atya. Neŋŋamba kasita kafiiridde mu yasubi waakiri afiira mu y'ebbaati. Omanyi n'omulambo gwe naawe gunyumira n'ogutanyumira. Nsaba gundi Katonda akuwa omukisa oleme kufa ngambwa. Oyo n'agenda ne mweyabira. Mu mwaka 1986 waliwo omusajja omukwe ekitiibwa Abaganda gwe twali twagala ennyo nga bamuyita Ssekabaka Muteesa II mutabani wa Chwa. Buganda nga gwe tukkiriza tumwagala era Abaganda olumu bagamba nti magulu nnyondo w'oli gwanange weedigwa bwe balikuba effumu ndiryesowolamu ne ndyefumita ani yalyefumita Obote bwe yamukuba ab'amafumu bonna bayitawo ne badduka n'afa yekka. Kabaka yafiira Bungereza mu 1966. Olugero lwa Ssekabaka Muteesa ne lukola lutya? Tewakyali ayogera ku kabaka oyo kati aliwo ye Ssaabasajja Mutebi. Ekitegeeza ekya Ssekabaka Muteesa byonna byakola bitya? Byagwawo. Mu mwaka yegiyise emabega waliwo omusajja nga mukulembeze w'Ekkongo. Omusajja ono yalina amannya gatiisa n'abalina amannya agatiisa bakola batya?
bafa yalina amanya nga galina ebika biringa bitano bamuyitanga pulezidenti Mubuku Sese Seko wa Zabanga ogawulira ago naye wadde yalina amanya ago naye yakola atya juzi nali nnyonyi n'engenda e Congo Uganda Airline nentuukayo nga tewakyali amwogerako ebya Mubutu Sese Seko wa Zabanga byonna byakola bitya byaggwawo waliwo omulala bamuyita Kisekedi yali ebintu Mubutu ali mu ntaana yavunda n'akawanga kaggwawo n'ebitengi byonna n'egolodi byaggwawo oyo ensi kyekyamujjukira yafa waliwo omusajja mu Uganda nga bamuyita ng'alina amannya agatiisa omusajja oli yali w'amaanyi nga bw'agenda ku mbaga yali pulezidenti gwe ne bakugatta ne mukyalawo muba mutudde ku mbaga n'agamba nti omukyala oyo anyumye nnyo olwaleero omwetaaga ewange bakuleka mu kidaala omukazi ne bamutwala omusajja oyo yali w'amaanyi yakuba Tanzania n'agituuka emayiro kumpi 2 ng'agamba nti Tanzania baagipima bubi yalina amaanyi agakuba Kenya yalina amaanyi agakuba ensi ezituliraanye naye basebo ne banyabo 2023 nali Bungereza ne balanga kubanga mukyala we bamuyita Sala Zala Madina mukwano gwange ne balangirira nti omusajja owa abadde yali akulembera Uganda wulira amannya gano bamuyita Idi Amini Dada Fidimansho ogawulira yakola atya nafa okuva olwo ne bamwerabira tewakyaliwo amwogerako ne kyaputa ye yaggwawo waliwo omusajja omulala bali bamuyita Kalidinaali Wamala Nsubuga nange nali mwagala nnyo yalina enkulaakulana yafa abantu ne bamukaabira bamuteeka Nalukolongo n'okutuusa kati ali eyo nga ne maama wange bwali eyo waliwo omusajja gwe njogerako olwaleero ono naye yafanga abalala bamubonyabonya nagendako mu ggwanga gy'azaalibwa bamukwata ne bamuteeka mu kooti 5 wulira bano abagamba mbu bakwata mu Yuda mbu Yesu yadduka balimba Yesu bamutuuza mu kooti 5 bayinza batya mu kooti 5 ng'abantu tebasobola kwawula Yuda ne Yesu omusajja ono Yesu bamukwata ng'alina emyaka 33 ne bamukuba emiggo ne baagala bamutenga Amini bwe yafa ne baagala bamutenga taata wange bwe yafa ne baagala bamutenga abalala bwe baafa omusajja ono bwe baamala okumukomerera ne bamuteeka ku musaalaba bwe bamuteeka ku musaalaba n'afa bamuta ne bagamba nti aha nono afudde ng'abalala enjawulo y'ono bwe yafa ne bamuteeka mu ntaana entaana nemuwunyako negamba naye ono gwe baleese ono yaani bano abalala bonna balemerayo ono teyalemerayo kubanga n'entaana emumanyi entaana yewunyako negamba ono taliibwa entaana netabuka amagombe ne gatabuka waayita ennaku 3 abantu abaali balowooza nti ono yafa wuliriza bagenda okulaba ng'omusajja azuukidde erinnya lye yaani oyo yaani abalala bafa Yesu tafa abalala bavunda Yesu tavunda wulira ne kino Yesu bwe bamuteeka mu ntaana waliwo abakyala abagendayo bamusiiga amafuta babeeraliikirira ejjinja nga bagamba ejjinja tunaalijjawo tutya naye Bayibuli egamba bagenda okutuuka ku ntaana ne basanga malayika yava mu ggulu ng'ekimuleese kujjawo jjinja eryo lye baateeka ku Yesu daba obugalo obwo nangirira olwaleero eryo ejjinja ly'obadde weeraliikirira ekyo ky'obadde weeraliikirira omulimu gw'obadde weeraliikirira amabanja g'obadde weeraliikirira mwabali mu tenti nammwe mbalangirirako bye weeraliikirira waliwo malayika agenda okujjawo ejjinja kabako omukisa waliwo malayika agenda okujjawo ejjinja omwezi guno ogw'omunaana ejjinja lyo livaawo gamba liveewo